But for me, I told you earlier that I'm not going. You heard my statement. You had my word. Why did you put that money there? But anyway, it has to be recovered by Parliament and a Constitution to money. At Kinzo Kuzimba Mawulide. Ababaka babateereddeyo ssente ne batagenda kati bali mu kweriira. Naye omubuuza nti meka ng'oli jjajja wange ow'omukyala amanyi bandereddeyo bukadde 5. Nange bwe mbayo ne nnyonnyonnyolako oyaganye agambye tajja kgenda abiri mwane kane twali tutambula n'ate ssente z'abendi agambye tajja zizaayo kokubye tekaweddeeyo anti mbadde mwa malowoozi mangi yagambye tajja kuzaayo ssente nga bakoleramu kerere ate eno the broadcasting house ndiga nedi ekintu kiba kikola konayo abiri mwane kane Parliament ya Uganda Ssenyonyi mwatuula eva wano negenda e Rwanda ngegeze kuba kapiira Ssenyonyi nga yefudde wa volleyball netu spendinga sende empitirivu obungi ezo nga tazoogerako nga tumutiise ku nnyonyi n'agenda n'amala weeks 2 ali mu volleyball era tugenda kumalayo ennaku 4 ezo nga simulyanga ng'azoogerako nti baatututte mu volleyball ezo sente tuzigyewo kakati ogenda okukola ku nsonga y'Abannayuganda nga loko tugamba ezo sente nyingi nze ndowooza ndi ekifo kye baamuwa kimuyinze ekifo kinene ebintu bimusobyeko bimutabudde ali mu politics alinga w'abaana b'amasomero nga bwe mbagambye omukulu Joero bw'ava wano n'agenda e Rwanda okuba volleyball ne bamuwa obutitimbe bwa ssente ebyo abitwala nga bikulu naye ebyokugenda mu bitundu ate nalaba nga si ate ekisooka Joero muzanyi gwa volleyball abeera akiikiridde Uganda abeera akiikiridde kakati tugende mu bintu ebikulu ebigasa bannayuganda era njagala musaba position agiveeko abanupu mwenna ab'opposition twagala balaba mu mambuka bw'ataabeereyo ngenda kusaba speaker nze nkiikirire mbere leader of opposition Joero bw'atabeera ggulu ngenda kusaba speaker nze leader of opposition eggulu okusobola okukiikira oludda oluvuganya ngenda kumusaba ekyo ekifo bakinjazikemu nkikole bulungi nananga bedi mpomulala tujja kwogera bingi agambye Joero bw'atagenda obwalira obu opposition babumwazikemu ennaku 2-3 ze banaamalayo ne sipiika yabagambye bwe muba mulowooza nti wakuzanyirwako omugalatiya teyajja kwemoola sipiika wa Parliament atamongo sipiika namuvuddeko yabagambye walabye ekifaananyi ng'alina epapa ng'amuli bw'ati side by side papa ate side ne side gamba bamulabye nga bali bwe bati anti kyeŋŋamba bali bwe bati alinga bundaga ebifaananyi bwano olabika no wano wantu abali ne first son tukubuuzizaako nnyo owa PLU tugamba kyebaleko webale kuba nga mwawadde mukwano gwange Alindawula Ssekyanzi okubeera akulira ebbendobendo lya Luweero Greater Luweero yakulembeddemu eyo yatwala Nakasongola yatwala Nakaseke yatwala Luweero yennyini awo wennyini mu PLU tugamba nti kulika nnyo Alindawula Ssekyanzi mubaka waffe yali owebamunanika tugamba tukwagaliza biru gyerere wanjisinyabo David Muhoozi omugamba ki mpa vidiyo endala olina vidiyo nyingi twagala okukutegeeza tebu vidiyo bungi wano abo bawulire ono yabadde ayogera kyubuno mubaka waayo mpuuga yagambye ne Tamale ne family ya Tamale tujerabira mpuuga yagambye Ssenyonyi akkiriza wabulwe kuba tamanyi kyakola nze kinnewunsere kinnuma abaka bagenze ggulu bagenda teesa ebiteeso Ssenyonyi njagamba nze saaliyo leader of opposition oba ogasaaki opposition ye bakulonda bati opposition kyeyalamba agikuize naffe nga aba Democratic Party mwetuli tetuwera sajja batusiika akalulu balina ababaka bangi ne bwe mutateesa ekiteeso kiyita kubanga there are so many ate kati ensobi ze mukola bayinza n'okweyongeza ate kati wuyo tugamba ba PLU nabo bagenda kuleeta simanyi bwe kinaabeera PLU benereeta ababaka mujja kwesanga nga gavumenti erimu NRM nga opposition ya PLU ngera nakulira kubanga mubasumbuwasumbuwa ngaba yasumbuwasumbuwa linjasi sumbuwasumbuwa linjasi isisho suruzungu naye
tukirizibwa mu poetry to create new words ogogaleesa obuzibu amabugo galeesa obuzibu sako twempuuga twagala mpuuga twagala omusajja oyo gwenkwereza mperezo yo tulabe mpuuga tinange sinamulabako konayo omusajja yabadde ayogera nga atabuse konayo ne famire ya Tamale egy'okusembayo famire ya Tamale tubagamba famire ya Tamale mukakane nino mukyala bwe babeera bakuliddeko amabugo si kirungi kulembera yekka n'abo makage akkirize okuwabulwa omuntu yenna atawabulwa aba tasobola kukulembera abantu omuntu yenna atawabulwa atasobola kukulembera abantu noddiriza kyobadde olina tiwubera omuntu ayitibwa tumwebaze Godfrey yakedeta atuweereza ne ku bifaananyi n'ekampeereza kaganya okudownloadinga noza kali mu system ndala kasi akekatulaba omusajja ono kyayogera bantu batabukidde nezo olukiiko lw'eggulu katuulire mpuuga wuyo olwoku alina kuyiga byebakola bintu alina kuyiga byebakola bintu loopu ekyakitegere nti bw'oba ofuga abantu abakulu abali ku levo ya honorable ababaka ba palamenti bakulembera otya ensonga bw'oba ngeenongeze obayita nogiteka ku mmeeza abantu ne bagikkaanyaako kati awo etteeka liba linkwata erya collective responsibility kakembu mwabadde mu meeting wabadde owakanya ne banno abangi bagambye bakkiriza gwani awakalaki awo etteeka linkwata naye bwubanga golowooza nti ojjanga kuva eri oyita abasajja abakulu bagambe kino kyetwasazeewo n'ekyo mukole ekyo ensi yo levo ya demokurasiya gwe tulwanira abamu kyeyatugoba ne mu NRM kutulagira kutufulisa ng'obwana obuto mugende ekyankwanzi ne bakulagira koffe tesobola genda mu NRM kubanga mu NRM totegeererayo toba na bwongo obwo tebakwana mukisa bukozesa ebyabwe byagenda kyankwanzi kusalawo kakati njaguoza gwe njaguoza eri bannayuganda njaguoza eri bannantebe abantu mawano mbagamba mambadde mukyaba mutya nange nina ebizibu entebe nina amasomero ageetaaga okutereeza kati banange ano mbayite bajje bankube nti nedda nawe wagaana okujja tubeererayo waffe bwera bakuwoda pepa ebigenda okudisikasibwa eggulu bingi kuliko ne committee of education gye nabadde mbadde West Nile nga noonyereza ku masomero university eza Muni University n'endala ngenda kuwa report nga education gwejo ngamba ate tokola ki togendayo nga tompadde na justification kikulu nnyo okuwa justification si kyekyobusiru kye boogera ekyo kya busiru omanyi katubula abantu baffe oba mbayite ntya kambe basiru yandowooza kyenja okukozesa kubanga omubaka parliament oba omukozi wa gavumenti yenna nekaba omusigale wa poliisi bwajja ku luguudo okola emirimu nga weekalakaasiza afuna allowance seyekyo bwajja ku luguudo naye nga ave kuuma bulinzi waliwo abeekalakaasa bamuwa allowance omubaka parliament yenna olaba n'agenda okuzannya omupiira mu East Africa era naye afuna n'agenda abadde committee member nga agenze kukola committee work era naye afuna kati bwegamba ogende gutunoneyo ssente nze mbadde aluwa navuddeyo jjo nga ndi ku mirimu gya parliament egya committee era nabadde nkola emirimu gya committee balina okumpayo ka allowance which is okay kati bwebanga ne parliament egambye egende eno nga byebimu kati gwe n'okulembeza ekyo bamujega ng'ate nkyabajja kulaba ng'oli lugogo otweninga kugenda oteekateeka kugenda mu Mombasa tebagenda kuwa ssente naffe tugambe naawe oyagala genda kukolera ssente so ebyekijega nze mbadde nsuubira bitusaze obubonero bwe tukola ebyekisiru bannayuganda ba silent majority batulaba ne bagamba bano bakyali bato tebannategeera kyakukola so tuleme okukola byakijega mbwe ensuubira ebintu ebinatuweesa ekitiibwa bannayuganda babe n'essuubi nti waliwo ababaka waliwo abakulembeze bantu bakowe basiruwalirako nedda kitya kyakaali bakowe no basi buli kimu ne mukiikiro buli kimu buli kijja bannange nze nina ababaka benjagala badde mu constituency abantu babe babakwatira emiggo utamaguzi ngadde omenga basaba kalulu nalinywera ne Isirairi Mayingo n'agamba kyofa togabye fone kampa tugenda kuona mama Fenisa Kabanda era abantu ba Kampala bagamba Kampala Central honorable minister Nisa Kabanda yeka yagera ulira naline Isirairi Mayingo n'agamba mumulabiranga ddala okay katufune empuuga bawe empuuga muto wange ida opposition bwabatanna bakwagala kusigala nga yeekulembera yekka n'abo makage akkirize okuwabulwa omuntu yenna atawabulwa aba tasobola kukulembera bantu bw'owabulibwa n'oddiriza ky'obadde olina tebubeera bunafu okukkiriza okuwabulibwa kye kimu ku bifuula omukulembeze ow'amaanyi
era ow'omuzinzi. Bwe boogamba nti bwowa buli bw'oswala obukulembeze bwe bajja kukaluubirira nnyo oba ojja kubwetikka ng'etissa omugugu ku lusozi. Ekyokubanga palamenti yeetemyemu kintu kibi nnyo, si kibi nnyo eri ebyobufuzi naye kibi nnyo eri eggwanga n'omwe w'omusolo. Palamenti yonna gyefayinkana erina okuba n'obusobozi obutambula wakati mu butakkaanya neekola omulimu ng'ekola mu ngeri ya bulungi bwa nsi. Olw'okuba nti obukulembeze bwaffe aboludde oluvuganya bwafuuka bunafu bwa kwekwasa y'ensonga y'embeera etaddewo akaseera kano. Nze sirina mukisa gwa butagenda. Ekisooka ng'oggyeko okuba nti ndi commissioner wa parliament ava mu opposition. Nina obuvunaanyizibwa okulabirira abo benzikaanye nabo ne besikkaanye nabo. Ekyokubiri, nga palamenti emaze okuteesa ku nsonga n'egikubaganyako ebirowoozo n'egikolako n'embalirira nti bwegenda okutambula obeera mukulembeze wakiyita mu luggya era omunafu okutambuza abantu ng'obazitambuza mu revansi nga weekwasa. Tuli mu palamenti tuteesa ku nsonga toliiwo, tuli mu palamenti tuyisa embalirira toliiwo. Bw'olukomawo n'oyagala okolayo palamenti eyiyo kabalaza ey'okumuzindaalo obwo si bukulembeze, obwo bayite obwannakigwanyizi obuliko n'ebbalaza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.